b'ekyalo bantu b'ekyalo bagende bakufuule kaddomye nze nkubulidde abantu si bangu one bamufula lujujumbe eyalina omukazi ng'alina n'ebirooto byonna byafa yatabuka bamuyita kivumbiddeewo ajja kubakerere mu kkubo kumbe bukaddogo bukakejje ono omusiru atulekaniranga batabanyi ba Yekosafaati abagwako owaye olowooza ku kyalo kuno tekuli bantu beewumulidde olyoka ojje ng'oleekaana yonna ojja oleekaanaleekaana kiki lwaki oleekanira ekyalo kati obwana ebutuukira okubeera nga bukukwata bukugolole ne bumugolola ettumba otulekanira ono olowooza ku kyalo kino gwabeerako wekka kati ate obwana bw'ennaku zino bulina effujjo kasobola okukalirira kibooko newana gye naakugwako jjukira yalogebwa bulogebwa obadde okimanyi nti omuntu okubeera ng'ofuuka katamiira jjobyo abalabi baffe abatuwagira abatwagala twesiime nnyo mwebalege okubanga mutwagala ekyenkanidaawo naye teweerabira ku subscribinga. Don't forget subscribe Brayz Media TV. okuva bannaffe aba Jero Film Productions tugenda maaso ne Fredex Motion Pictures nagamba zonna ojja kuzisanga ku TV lwasanero lw'omukaaga Jero Film Productions bannaffe kutuusako entandikwa Anne Abdul Karim Rwanga Masavu Jero Film sagala osubwa abazanyi bonga Philip omwana w'abandi mwana mulenzi Abdul Karim Rwanga Masavu Jero akomyewo sagala osubwe Saalongo Mbajjo Dennis ekyatandika songa tena mu birurema naye muzanyi mu firimu eno kivumbiddeewo sagala kenti olwayo tugenda maaso Namboze Vivian baana baffe bawano Mulangira Kimera kyambadde Wiruba Force tugenda maaso Lutaya Rashidi sagala gisubwe ate nate eno bagiyise Mawaggali omulogo Abdul Karim Rwanga Masavu Jero yenanyini olugero yaluwandiika so nga ate Lukabe Frederick ku screen nate nenda guja Gladys ku screen Saalongo Mbajjo Dennis wawelu feya sagala osubwe Lukabe Frederick ye yali ku ddoboozi ekyatandika butandisi Abdul Karim Rwanga Masavu Jero ye DOP waayo era yali ku kamera sagala osubwe ate nate mwana mulenzi Kigondo Abasi mwana mulenzi Wizi yanoonya ebifo Saalongo Mbajjo Dennis executive producer ayambako muteekamu amajja Abdul Karim Rwanga ye producer w'okuntiko yateekeramu ddala ssente tugenda maaso Abdul Karim Rwanga n'abeerera nga yagitendeka mwana mulenzi Masavu Jero ekyatandika era nga tugenda maaso z'abaana baffe baawano kaakati wetutandikidde twatandikira kaalo ngalo bannaffe abava ku kibuga bayingira kaalo isoko lindeko Frank wanje wa isoko lindeko yosi mutabanyi wa Mawaggali gwe bayita Kibuule ndaba Kibuule yennyini ekyalo nga kimusiranyiza yenna inalengera ddugaliridde bava mu kibuga bayingira kaalo balengera omuvubuka eyali anyirira gundo kati agaya nsubi ye mwana mulenzi Kibuule obulamu bugamba ki Kibuule gyebali naje ndi mugamba mutya obulamu buli butya bugamba butya ntuli bulungi tewali mutawaana ye mwana mulenzi Lutaya Rashidi oligira n'emuzigo tulengera bw'ofaana naye bannange ekyalo bannaye ekyonoona lengera bw'ofaanana wenna emimwa gyonna gikanduse era mazima ddala bw'otunula omusajja yali anyirira lengera ekyalo kye kikoze nabagamba mwesonyiwa enkumbi naye temuwulira kati oyinza n'okubeera nga mubutuufu oli awo toyinamu adde n'ekikumi kati goliraba ddi ku bamaama ngaffe be tulaba omanyi okubeera nga omuntu avudde ku kibuga akusanze ku kyalo kyokka n'atandika okubeera nga kwegamba kudaalira ekituufu mazima ddala nze bwe nkulaba teri muwala ayinza kwagala kati nga kwegombako kirengera wenna tolina nazisalabirevu omusajja omukulu yali anyirira obulamu buli butya nagaye muneewe buti nga bw'obulaba siina mutawaana naye nga ku kyalo tubeerako asikukudaalira sikudaala naye kyegamba ge mazima omuntu olina okunyirirako omuntu olina okukera n'onaabako n'osenya ku manyo naye gwe n'obirabanga ekive olinga nkudaalira bw'oyogera bw'oto mazima ddala sikukudaalira tunuulira bw'ofaanana Kibuule kino kibeera kikola omuntu okaalo kozimbye ennyumba era kozaaliddwa n'ova mu kibuga n'otandika omukudaalira obwenkanidde bwe buti kati ayagala mbw amutwale mu kibuga yeyagale
ati kibule eto nimba muganda wange kibuli ate bwe tukuze kuno ku kyalo bwe tuzirunze nyinza okuleka ku kyalo leka naawe sinza kuleka ku kyalo kibuli siya naye njagala ogenda osobole okubeera nga weetereeza onyirire tuka okutwala mu kibuga nga mutuufu omuntu asaanidde mu kibuga nga yeggwe salako ku nviiri otereeza ekirevu nawe olabikeko ng'abaana b'abantu kibule awulira mwami ono namugaaka amuwa ekida agenda agule ku kikomando manyi mwamanyira bikomando genda ogule ku kikomando weetereeza ate bakuteeramu na bijanjalo mwamanyira kyakido namuwa ebitaano kuno si kudaala kuno ogamba si kudaala kuno sajja batunga yeeyanza kibuule sente aziina abanabbando ziba ku kido yamuwa bitaano agenda ali ekikomando owaye engeri gyompisizaamu nga si nnungi kale katulawo boonoddayo mu kibuga ssebo owaye ate onsabira saala mbi nga mutakavuga yeeyongera mu kaalo ekyatandika butandisi bagiyise Mawaggali omulogo twagala tugirabe ku munundi gono nagamba zonna mu printing nga siwolokasa zoza abaana baffe bawano nga tugamba nti by Uganda build Uganda bubu kuntiko eno mutakaji yalina amayumba aleeta yinginiya amunanga omulimu gwangamba okukola ndowooza ogulengera nga otambuzza sigamba ndi kyoba ki naye ndowooza olengera ennyumba zeezo yali yazimba amayumba yinginiya amugamba omulimu nga bwe wagamba tugezezaako ogutambuza tugugusizza tolina kyogenda kugamba seminti yaali ata temubanga seminti mwateekamu mutono omanyi abazimbi bagezi obagamba gaali nnya kasawo akola gaali 8 kasawo naye kale nakwesiga siyinza kugamba ndi oba seminti mwateekamu mutono zimba enkiraba kiyimiridde kiba kirungi munnaye oli waba akuzimbira n'obeerawo abantu b'ensi baatabuka eno ensi ejjudde ettagali eno ensi ejjudde ettagali kati bino bigenda maaso alambuza yinginiya amulaga embeera zonna embeera y'ekizimbe engeri gye kirimu kume ne mutaka gwe yagambye musimanya agenda agula ekikomando mutabanyi wa Mawaggali ali mu nnyumba obadde okimanyi ntujja okulambula amayumba ku byalo ng'omuloga ennyumba agirogooledde mwali awulira bye mwogera ne yinginiya owaye njagala okula ekintu nga kigumu njagala ennyumba zino zonna tuzigale nzikube ne pulasita ombulire ensawo meka ezeetaagisa bino byonna babyogera ali ne mukama we yinginiya naye ng'ate mukama we yasooka kuduulira bannakyalo yasooka dduulira batuuze anagiggala oyo ali wana yinginiya amulaga tamanyini mu nnyumba mwe babadde eri munda nga amulambuza abamu ku batuuze b'okukyala batayagaliza gwe yakudaalidde ali mu nnyumba kakati abisigadde ngenda bikulekera ogambye nti obusawo 10 bwe tugenda okuleeta bukuba boys court ne bukuba nene ennyumba ennene baako n'ebyokwasaganya nze ngenda kugenda mu kibuga olutuuka nsindike ssente ensawo za sementi ziyingirewo si kirungi kubeera ng'oyogera byogenda kukola ng'oli mu bifo bwe bityo ojja kwogera olowooza oliwo wekka kumba abalogo b'ennaku zino bakambwe mutabanyi wa Mawaggali yanyiiga kyongeri mutaka gye yamugamba musimanyi tanyirira musimanyi talina salabirevu byonna abyogera ng'alinga amukudaalira era kino kyanyiiza kibuule abantu beepanka tuli bannaku tetulina ssene tuli bannakyalo kati mutuddeko mugende maaso mutumanyiire mbu mugenda simanyi kugala mayumba tosaasaanyiza ogize bugizi ogenda kukitegeera olwaleero abali ku kyalo kuno ababaddeko ebbanga sebo gwojjogala ennyumba ozimbye n'okuzimba ffe tulina dde ettaffaali ng'ogigalangaani togenda kugiggala ogenda kakasa tinaffe bannakyalo tetuzannya mwepankapanka muzimba obuyumba gasiya buloolo ogigala ensibo oteeko n'okubeera nga mutunyala ku mitwe siya tikisoboka gwe tosobola kugala nyumba ng'ogigala otya abantu bazibu nagamba nti si buli lububi lwa buugi tebeera mpolwe ojja kulaba olububi ogiyita empolwe egenda okwokyeza obwereere tukyagenda maaso n'entandikwa katudde eno ku batabanyi ba Yesu kufaati bali wano batabanyi ba Yekosefaati baabava mbikajjo n'abagwako temudduka nja batema
nja kubawa wagula amagulu muyimirire ejjambi ejja kumutema ngenda bamenya amagulu bawadde embikajjo byamuwadda mukomewo wano emuddukira ngenda kasuka ejjambi ebatema amagulu gwagambye tubibbe naawe semberayo temugezaako ne mudduka mubba bikajjo byani bino ebikajjo mubijjeewa bikajjo byani bye mubba ono yangambye tubibbe ssebo sebo muneesifefeka abaliyo ne batamanyi bakawuki tubaleseeyo mu bikajjo gye bali nedda nkute mmwe kale ate bakimugamba abalala mu gye bali nedda sebo tetunda bagenda maaso nakuba buli omu embookeze buli omu embooko 5 tonyumiza kirala embooko 5 kuba muli baana abato sisoba batwala ku poliisi ko 5 mugalamire 5 muyitiriza okumanyiira kirira batabanyi ba yesokofaati kirira yangu aleto gyokwate sigibala kitawo saasi kiboko kiboko oli wagambira ni rivansi egudde mu pipa omanya kiboko etuuse wala sabolekerawo bannange sabudde kimala bakiboko bamubbidde ebikajjo babimaze ku kyalo kuno ate nga musajja watu mwajja akawogo musajja watu mwajja akawogo tugenda maaso mpolampola tuddako ene wa mutaka yava eri ku kibuga okujja mu kyalo muli mugongula agutambudde bulungi olabye nagamba nja kuzimbira ng'olowooza byakusaaga agongula baseminti yooyo omanye abazimbi ennaku zino si bangu omugamba gaali nnya akola gaali 8 akasawo nze ebyo sibikola munnange enkola yange ogimanyi bwe ntandika ekizimbe mba nkitandise namugamba ababwenda bye bebaani babalaalo kikikwende benkozesa ababaana bazimbira ddala be bakolawo newange kyogamba ndi abaana bebazimba bebapoota kate naawe abo bebakolawo newange abaddugala we batyo yayina ejjoogo ly'okubeera nga amanyiira buli munnakyalo gw'abaalabye abazaalawo abayise balaalo amatafali gabakamula musana bobawo sente mmeka ababuuza z'abawa abo boola abasobo bakolera ebiri emitwalo egi buli lunaku lwalinnya wano olina omuwa ekyebiri ate ng'omuliisa kyogamba bakolera emitwalo ebiri niye mitwalo ebiri omanyi bayingirira nabo bagezi balimba abagagga omwana nga muwa 15 kakaaga n'agamba mitwalo ebiri kati alimba kati abuuza sente bazikola muki kati abasobola okubeera n'abakazi ne bawasa kuba kati oba omuwa mitwalo ebiri simanyi kyegiyinza kukola lunaku tasobola nakuwasa mukazi oyo akakati gwoba n'omwana wo ng'oyagala afumbirwe ng'omwoyo omusajja asobola okuwasa ewuwo oyo era ndowooza obadde obagamba nti mumugumeemu omugaggajja n'amugamba ndowooza obadde obagamba bagume kubanga omugaggajja kugamba obadde osubira ningenda kujja olwaleero mbasasule asoose bavuluga ko yinginiya nobedda bandi baagala sente omugagga najjayo bando bano ndi katonda wange kino sikirabanga ebisigadde tujja kuba tuwulizigana omugagga ng'akwata sente aziwa yinginiya lutaakome yali alaba ne mukwano gwe bakolanga ne muwadda owaaye saagala bekyangire wano bapoota bamanyi asobola okwekyanga n'amenya ekizimbe basasule sente zaabwe ngenda basasula sida mutawaana ngenda kubasasula tewali buzibu akati wano wentuuse gwe manya buli kimu kigenda tambula yamuweza basasula naye kangende e Kampala manye emirimu gye Kampala gyetaaga keera ng'akomawo yinginiya lutaakome ne muwadda baamulaba yinginiya nga bamuwa sente kati asiibula mbwakomawo tabawadde adde n'ekikumi sobo yinginiya sookojje ate lutaakome kiki kakati ate naye naawe otufuukidde ekizibu bamuyita kivumbidde omwana mulenzi oyo tulabye omugagga akuwadde sente lwaki tosasula sente zampadde za seminti naye ngenda kubeera nga nkomawo agambye olegula agenda teekako ezammwe ku ssimu nzibawe so mulinde ngende ngula seminti ngenda okudda kumbe bamuwadde sente tayagala basasula ono omuyaye essimu sasuzi ekyamazima yinginiya togenda va wano tuwe ku sente tulabye omugagga akuwa sente totubuzaabuza yinginiya lwaki mwagala okubuzaabuza abantu ne bannammwe mbagambe gwe mumanye ndi naagenda kuteekako sente akawungeezi so ne bannammwe mbagambe akawungeezi nzira mbagambye kawungeezi agenda teeka ku yinginiya tulabe bakuwadde sente zaffe bayinginiya bazibu
tebagambye ennaku eri mu ndongo n'ennaku eri mu kuzimba. Omenyeka omusajja n'akuluma nga talina gwe yeebuuzizaako. Kale sinjika kaaga kye mugamba mugenda kumenya ennyumba kusinjika kaaga. Mumenye ebintu bya bukadde kusinjika kaaga. Ze zange mpe zange. Mwagala kutandika kummanyira kunkuba. Tugenda bimenya oba tusasudde. Twagala ezaffe tukolera kakaaga nako ganya okukatula. Omugaga twalidde omugamba mitwalo 2. Kakaaga kokolera ate olowooza ogenda kumenya ekintu ekyakakadde kati mugeze mubimenye baba waana. Mugeze mubimenye mbagambe sente za kawungeza ate nja kukomawo. Ye yennaku esangibwa mu buzimbi. Naddala ng'obadde poota nga tokwata mwiko. Egenda maaso. Kaadi okulingira tutaakumi. Ali ne alafa. Baagala kwata mutabanyi wa Mawaggali oba taata yennyini Mawaggali bamubbe emiggo ku kyalo bakoyo baloga. Birogo bituloza okutusiraanya olusiraanya ne bwokola ekipoota tebakusasula. Ne bwokola ki ne bwokola ki teryakusasula sente zitubuse lwa bintu ebyo. Soke tukubona wuyo. Si yo mutabanyi wekyekyo. Gwe sawo jangu wano baasi. Bulijjo badde bagezaako okulinda Mawaggali bagwa ku mutabanyi we. Bagwa ku kibule ne basooka bamuyiribya. Bandange mundeke munkubira kinze kibule mutuloze ku kyalo kuno tukoye okutuloga tukoye ddogo lya metata n'atuloga nga buli lukedde n'atuloga mutuntu omachanga busaasana n'akawungezi lwaki mutuloga baali bakoye okubasiraanya ku kyalo omanye ebyalo bye baako n'abasiraanya otaba mugezigezi nakwesiga Katonda oyinza okukulukuta nze nkubuulira abalogo gye bali mu nsi njagala okimanye olwaleero guvubuka gwe mutuloze ne taatawo ku kyalo kuno olira bulungi naye ogenda kakasa olwaleero ngaffe tukoye eddogo lyammwe mutuloga buli kaseera ne mutusiranya tewali kyetukola ne kiyita bamukubye bamulinnye ate bene kitaawo genda omugambe tumulinze tujja mukuba kulaba amayembe gwanaagasindikira mwepangisa emmandu agasiya buloolo kale asindike emmandu azeepangisa naye tuzikoye kasa tukubye tokyongera kireke kiyinza nokusindikira ejjembe gundi gwosobola okwesiga kibookoyo naye omuntu alina ejjembe muveeko oyinza okuba omulogo nga tolina Yesu nti anaakubeererawo oba Katonda anaakubeererawo nga naawe tosaba ate nga naawe toli mulogo kati weŋŋanga omulogo ŋŋenda gamba taata munkubidde obwereere katulawo bamunaamalako nabyo byanaabasindikira ŋŋenda genda mugamba basindikira ebyokoola munkubidde obwereere mbalabye basiru mmwe naye mugenda kitegeera kale gankubidde bwereere embwezo munkubidde kimwe basiru mmwe kale n'otunuulira sibakwatako mujja kumpulira kangende taata mugamba ampa amayembe mujja kutegeera ku kyalo kuno ffe baani musiriwala munkubaakuba kale gampogodde n'omugongo bamuwogola omugongo basindikira byokoola yeewera basindikira byokoola kati obedda boogera ku muzeeyi Mawaggali titumumanyi muzeeyi Mawaggali ono gwe tulengera bamuyita Filipo omwana w'abandi tumulabe mu firimu Nkuyanja olaba abalogo bangi ku kyalo kuno kyobula ekyalo kyagano kulaakulana era naffe abatuuze baakwo obuyumba bwe tulina ndooza mulaba kutemu mbinabina kyobula kiba kirungi mwe abavubuka abakuzeekuzeemu ne mugendako mu kibuga Kampala kiba kirungi ne mudda ne mukulaakulanya ekyalo kibi nnyo okuzaalibwa ku kyalo n'oyagala gy'oba ogula poloti gy'oba ozimba ennyumba ng'omusajja omukulu eyakuza ennyumba ye ekute mu mbinabina gw'oyagala ozimba fulaati tekiba kirungi kirungi n'ova ku kyalo n'ogenda n'ogula ewalala n'ozimba ewalala kaakati mutaka yennyini nnyini mwana mulenzi po yawaako Mawaggali akasente ate ono agenda kukola atya awo taagendagira ajja kuwa olulala nga bajja bamubuuzaako muzeeyi Mawaggali bamuwa essente aziteeka mu nsawo bino bye tuyamba abakadde ku kyalo mbusimanyi ku kitundu mbusimanyi kwe mwakulira muzeeyi Mawaggali amaaso ne gajula okugunukayo yadduka agenderewo mu ssabo lye kyokka nga bakimanyi ndi bakuze bamwogera ku kyalo no muzeeyi Mawaggali si mulogo mulwadde kaakati alafa be baakuba mutabanyi wa muzeeyi Mawaggali baakuba Kibuule yali yetegesedde eddagala abadde agenze erigenda maaso nakubeerako waliteeka najja alengera alafa kaakati mwankuba ne mulowooza ndi muli bagezi kansooka enkuloge ogw'eddalu yaliteeka mu kkubo waayitira
bino bye tutambula n'otuuka mu bbala ogenda owulira ekigere kitandise okwagala okulukuta kitandise okuluma mu bitategereka kumba abamu baba batadde amalogo mu kkubo mutaka ne limukwata yaddukirawo ow'amalala eyava mu kibuga akyali ku kyalo tulina ovaano nga buli kimu tukimaliriza zino ennyumba zeetaaga okuba pulasita zonna kuba njagala omwaka ogujja mbeere ng'eno nteekayo omukazi tugenda ne tufuna senene ne zituwaga ne weerabira nti ebintu by'ensi si byangu bw'ofuna akasene tekyetaaga kweraga nnyo n'ovimbavimba kuba abantu abasinga si bangu era bw'ogendanga mu bantu nga levo yaabwe ya wansi naye ebeera wansi kubanga buli omu alina entegeera ye baasi kaakati agwa ku lutaakuma mbuuza nakulaba wa iso ogamba tomanyi mugagga tojjukira bano abapoota be wagoba nga tebanaaba baali bawunya n'obagoba bano benagoba balina engoye eziddugala bebo yoyo balutaakome yoyo lutaako saagala nakulaba kukyama ku nyumba zange eyita wano wali tonaba oyo mbuye mukazi wo naye omugagga w'ennyumba zirimu abangoba ayina mukazi we bamuyita nabbijjo gwe nyabo oyo ebbaawo yebbaawo angobadde ogamba ki naye banaye abakazi muyina ebizibu ku kitundu kwonna kwonna ne mu nsi eno yonna walonda abasajja walonda mwoyo gwewalaba nga yakusaana kale batunuulire onna omukazi ayengeredde yenna mutunuulire balabe bafaanana yenna yena omukazi yenna ayengeredde awo tose n'okwotoka alinga gwe bajjamu olubugo naye munnaye kasita alina mukazi we amwagala leka naawe newankubadde amwagala kati gwe mukazi we oyinza omukwana oyo omukazi bwafaanana bwatyo yenna ayengeredde ate n'erinnya nayo naye bamutuma nabbijjo ensi nayo yalaba tukyagenda maaso n'ensi neemona omugagga yajereganga buli kiramu tekiba kirungi kutuuka mu bantu batalina bagamba ewali omulema tebafunyizaawo olugalo kati gwe buli wootuuka ewali abaavu n'otandika okweragalaga mbu gw'olina ssente abantu abasinga oba obamenya emitima kirungi naye n'obeera mu levo y'emu kaali yayongera omusanga n'atandika omubuulira tagenda mutwala mu kibuga talina wagenda mussa mbw ayongedde efuuka kizibu naye mugagga mazima ddala alengera mazima ddala eno famire yo katonda alayika yagikolimira kuba kati tunula n'oli muganda we naye mumpi noono naye alinga ekifundikwa tebategeereke kalaba empale naye mazima ddala mutuufu n'obeera ng'ofaanana bw'otu mazima ddala kibuule famire yamukireka erina ekisiraani baba agikolimira ono naye muganda wo naye bannaye kalengere kale kalinga empiki kale nga nange enva eri mu mpasa kano ono obugere bulinga bwambaata famire yonna teyenkanankana ono muwanvu yayitako oli mumpi alinga empiki ng'ojja ogwa mu kizibu ng'ekyo avubuka atomera famire naye nze sisobola kyo nadde njagala kutwala mu kibuga naye ku bisiraani bye mulina sobola kutwala kibuule ononsonyiwa yamutunuulira kibuule n'awulira nga ajjudde bamuyita mwana mulenzi Lutaya Rashid oligina ne muzi kaakati abo basaaga sebanjereze n'ayogera n'ebingi ku kyalo kuno alowooza tuli bangu takimanyi ndi bakula dda nga batugamba fe abasinga obulogo maama olwokuba mwe mwagenda e Kampala maama muli kuffe olwokuba ntuli ku kyalo kale tunaalaba egenda maaso bagiyise Mawaggali omulogo kaakati Lutaakome yalina kyaliibwe bwe baakuba omwana waani wa Mawaggali baakuba kibuule kume alafa baamusuula eddalu alafa yagwa akazoole agenda omutuka kambuuza alafa wabaaki aseka busezi bannange ensinga nzibwe alafa wabaaki alafa kiki ekyakutuukako bannange ensinga nzibu alafa yatabuka alafa yafuuka kaduumye alafa yagwa eddalu yakanya mugamba alafa kyewaba kyeki tamubuulira asinika businisi tolaba noyinza okwewaana newewaana mbu olina obusente neweeragira ku bantu naye ekigambo kusuula ddalu kiri layisi nnyo tekitwala yadde akatikitiki bw'oba osanga n'abalogo era Lutaakome yakyewunya alafa kyavaamu n'akunyuuka n'agamba zino zo z'abaana baffe baawano era nga tugamba kimu nti wagire muna Uganda by Uganda build Uganda bubu ku ntiko
Chobo nyamba tokula kine Uganda nga tekiriko security seal tokyo kyamuga tulina lukusalwakyo. Kati atanso okuwabula okutusula eddalu. Kaadi yenga tutakome yamanya ekitegeezo no mutabanyi wa Mawaggali okuvayo twamukuba yasigala atulondoola so kakati nina okwegendereza buli we musanga Kibuule n'alabika yaloga alafa era yatemerawo ne yeraliikirira Kibuule yatandika okubaloga buli yamukuba buli mugogo wamutuusaako ogenda kubeera ng'osasula era kino kyayongera okubeera nga kimweraliikiriza mwana mulenzi Lutakome tomusalangako Lutakome naye nga yeyega emmanya ge mwana mulenzi Lutakome Wobulanze mpulira ekyalo kintami yajja wano agamba Nabbijjo mwana Nambiruremo origino nemuzi mutaka agamba ekyalo kimutamye mpulira njagala tukiveeko tugende ku kyalo ekirala kino ekyalo Gambirana nempumudde si mpulira si kyasobola kubeerawo tunonye ebyalo afazaali ebiddako afazaali mukwano tugende tupangisa ensaggu niyo singa okubeera wano okubonaabonera obwereere olaba mutabanyi wawo simanyi Mawaggali buli we mulaba mwekweka newe musanga busanzi nga ava ku luzzi nga tuyita mu kakubo keekamu afazaali nyingira ekibira neneekweka era mukwano olina okwegendereza kaale munnange kyegambye okiwulidde mpulidde mukwano mannange omuntu nga naabonaabona n'abalogo ku kyalo ekyalo bwe kisanga nga kuliko abalogo bangi n'emmandwa ziba nnyingi balogera misambwa n'emizimu baba n'amayimbi baasi najamulengera okulaba obulabi ku mutabanyi wa Mawaggali Kibuule yeso ga kasiko kubanga yaloga mukwano gwe kyova olaba omulogo yenna yotaaga kukwatisa magezi zikugendera n'otandika okuzuuzuuma n'ozuuzuuma mbu omukuba simanyi ogenda musambasamba amaanyi tegalya bajja kuwendulira emmandwa zikutambuza akannaginagi omulogo olina mukwasa magezi baasi kale tebaswala baloga misana yali alowooza yekweka nnyo ono kumbe yafuna ddagala yali amunyokeza alisindika wankuba luligwe Lutakome nolowooza yekweka nnyo bajjajja mufule kyemwagala kyonna bajjajja mumukoleko misana tuku kuba ejjembe gwe amukuba ejjembe bajjajja mumukoleko bankuba emigembo ezo ne banninya bajjajja mumukoleko egenda maaso abantu gye balinga balogo ate abantu tebaswala n'emisana emindi agiteekako n'atambula n'akuloga ng'olaba kaakati Mawaggali ku kyalo baakulaba mumanyi mutabanyi we yamusikidde Kibuule yatega omugagga eyamukudaaliranga omugagga yakudaalanga si kirungi kudaala nze nda ssente muyina kati mbwagasiya buloolo omugagga yakudaalanga kaakati yamutega eddagala nga naye erimutuula busuuzi ddalu omugagga ni mbadde ki omugongo maama omugongo Polo yeewaananga ku kyalo kino ebintu by'ekyalo bizibu nenga teyazireka yayambalanga openi za mitwalo 15 tazirese mabega mwepankapanka mwambala ebyebbeeyi fe tubeera mu zinniigiina omugagga nga bamulalula omugagga yakunyuuka teyadduka yakunyuuka katudde eri mwana mulenzi Lutakome eddogole baamukolera lyakufuuka lujuujumbe si lujuuju naye lujuujumbe oba tonywa oweeta mpisi kundi wuno baamuloga okanya kulaba muntu ng'anywa omwenge ogw'oluleekereeke nga buli kaseera ne waba tanywedde asigalamu olwengenge kumba aba yalogebwa baamuloga eyali ategeera n'afuuka ekimongwa ate saagala gansona kugamba ate wafumbye ebijanjaalo tugenda ompa ennyama kati ye takyaleka nazayo akameeza kyokka dde atamidde olaba abantu kubeera awo ng'olaba yavaako nga tomanyi nsonga lwaki yavaako kumbe ekyamuleetera okusiimuuka oli aba yamukwatamuuko omuntu akwatamu katono ati
n'otandika okutagala n'ova ku mulamwa. Eyali ewanambu yava Kampala ayina ssente. Jjukira Kibule yamugamba katulabe onodde Kampala. Kituufu osobola okgenda gye bakuzaala ng'otwala amalala go. Ebyalo ebimu si byangu. Kyovula kiba kirungi okusirika. Ate bagamba tebirabika abirina era tebirabika abifuna. Osobola okwefuula fala naye ng'ate oli mugezi n'okusinga abakulabanga fala. Kakati yali yinginiya agenda ogwa ku mugagga we. Kati oli eno eri bandi bwe bandeega. Yinginiya bamubanja ani akubanja ani kiki Ekizimbe takyamanyi yinginiya ekizimbe kintuddemu. Abaana bamanja ssente nkunoonyeza ne Kampala gy'okolera natuukayo kumbe oli eno wagwa ddalu. z'abandi. Sente z'abandi nze zimpye. Sente ki naawe? Mba sente z'abandi sente mmeka? Wabandi. Sente z'abaana bazibanja bazaagala. Mpa sente z'abandi sente ki? Omugagga yalaluka. Omugagga bamukwatamu. Omugagga bamukyusa timing. Omugagga yatebenta emisinde. Yinginiya ali muloosi. Yinginiya ali muloosi yagazaako mugoba nga tadduka aweenyuka. Yinginiya musajja wattu ali muloosi. Bamuyita omulangira Kimera. Omaro origira nemuzi. Ye yinginiya Kimera. Yayagala abanje omugagga olowooza omugagga akyawera. Omugagga bamukyusa tayimingi. Ensi eno nzibu. Ebyesi tebikwemazaamu ne bikweyibaaza abantu bazibu. Leero osobola okweyagala n'olowooza oli bulungi. Si buli gw'osinikira amannyo nti aba agaagala ogasinike. Era si buli asinika ebinnyo kungulu nti aba aseka. Si buli lububi lwa bugi nti ebeera mpolwe. Kano naawe. Kati ali wano ate ono yinginiya ali mulumi. Taluma ne baluma. Baasi kali ne zireeta muwada. Sebo yinginiya ali ku simu. Agenda kuddamu kubire. Kankuddire waliwo omuntu ali wano kasooke njogere naye ngenda kuddira. Wadde ogamba ki muwada? Gyebali ku ssebo nawe gyebali ssebo. Naye ddala watwala ku site tukole. N'otuseera obuseene n'otuwanga siringi 600. Nini zange zinakolera emyezi nsasula. Nkubuulire munnange. Omugagga eyalina tuwa ssente yagwa eddalu yalaluka. Era nange mbaddeawo nga neeyiya weeyiya kulaba nga nsasula abaana abammanja naye omugagga yalaluka. Nze omugagga si eyampa omulimu guwampa omulimu era gwe mmanja saagala kumanya bya mugagga. Omusajja waakuno omumanyi naawe omulaba alina alya kasasiro. Omusajja yalaluka. Omugagga si eyampa omulimu guwampa omulimu njagala zange watukozesanga obusende nga bwa munyoto kyokka atosazeewo bulume. Nzi naawe nkyagattagatta okiraba njagala ndabike nammwe mbatereeza. Banja abammanja sigweka muwada. Muwada yagala zize. Bweyagala abange bali enfuufu sebaawo beeyagala olina n'emmoroka nze ntambuza futusubishi. Tukolera siringi 600 gw'osuubira abaffe banaabeerawo batya nga mwe mweyagala nga temutuwa ssente zaffe ze tukoledde. Omuntu n'abanja ssente okuva ddi paka ddi mumuwa buswaziswazi. Omusajja mulalu awedde emirimu sina we nsobola kufuna ssente kati era osanze nkuba n'okusimu manje abalala bampa emirimu nsobole okubanga mbasasula. Omusajja yalaluka sina we ngenda kujja ssente. Kati kyogamba awadde nga akuba essimu ng'atowefulamu teri netiwaaka kyogamba eyite netiwaaka gy'obeera mbwaze n'okunoonya netiwaaka engeri gy'ova ku kibuga ojje mu kyalo noonye netiwaaka. Bintu by'ensi bikusobera. Neetandabe oba netiwaaka teriiko. Ndowooza olabye netiwaaka teriiko girabye kumba ayagala wamba akasimu ka yinginiya. Kaakati kuno anti ogaye kwe kuli ssente kati nange ezange bw'onoozimpa nga nkuddiza akasimuko. Kaakati nange genda obbe balala bw'oba wadde oyagala kubba nze muwada tebanziba nze tonfunye genda obbe banno. Nze togenda kunziba owaaye kwe kuli emirimu okwo komya essimu yange. Ogwo gwe mulimu n'ogwozanyirako ssebo omukulu muwada. Ozanyira mirimu gyange mukulu muwada. Akasimu omusiru akatutte waliwo erivubuka ly'okozesa siganye ng'oli yinginiya nga nerisobola okuwamba akasimu nga tosobola kuwondera. Nze nkubuulidde. Okimanyi ffe twakubasabasaba omumanyi. Wulira omugagga. Wulira yali omugagga. Emmotoka muziteekeko kuva emumba nsanze mumpe ssente zange obuwumbi 5. Oye Pole yali omugagga. Bano bamwegayirira bamuzze ewaka kumbe yawuba. Omugagga yafuuka mawube.
omugagga yawuba yeewanyisanga ebijujulu gwosobola okukwasa ekijujulu nga kyennina yemwe mulitambulako dina ebyana ebyobuwala nga bino kakati ensi gyali mu ndala gwe yakudaaliranga okumanya abalogo bano batulinnya amanda obadde okimanyi omuntu ng'akuloga akulinnya amanda akagere kanabisi kakati sebo omugagga bamwegayirira omuzeewako omulogo waali bakanyamuga abambi polo todduka ate abalalu badduka maama mulungi nga yeegombesa mu ttawuni nga buli omwamu ogwo fulanga ekyamutabukako yali mukwano gwe yajje wannabbi gyamubuulire amugamba omugagga ali yeyagaza mu ttawuni banne ng'afuna ssente gwolaba polo oyo nga buli omwamu egombesa naye okuva yajja ku kyalo embeera yatabuka naye nze kyemmanyi byava ku musajja oyo Mawaggali mwagendayo wa Mawaggali twagendayo ne tumwa ne ku ssente mwakola ekivve oyo teri agendawo we n'amuwa ssente n'asigala ng'azirina banakyalo bamanya ebintu kyobola kiba kirungi onooba okola ekintu ku kyalo osaana kubeera ng'okola emikwano n'abeetoloddewo n'omanya embeera bweyimiridde kati amugamba ddala tuyinza kukola tutya tekiwali ayinza tujjanjaba kizibu kino tukivaamu mukaano gaffe naawona yamugamba tugende ewa jjajja waliwo jjajja gwe bayita Mandwa yamugamba omanyi abakazi muli balogo banne mumanyi abasawo buli wamu kitegeeza nkoze ebyokulagirira omusawo kati otandise kugamba ndi mulogo kati mwetwale ewa jjajja Mandwa mbadde sige nti oli mulogo saagala kunsumbuwa guuni mbadde nkulagirira omusawo jjajja Mandwa atukolako ate ogamba nange ndi mulogo abalalu ne beesisinkana omugagga neyalipoota we gweolayika wagwe eddalu kati jjukira abalalu we beesanga buli omu agamba munne nti gwe mulalu wuliriza engeri ejjano eyali omugagga kati kaduumye ojja kuleeta amalala mu basajja b'ekyalo ba mu bantu b'ekyalo bagende bakufuule kaduumye nze nkubuulidde abantu si bangu one bamufula lujujumbe eyalina omukazi ng'alina n'ebirooto byonna byafa yatabuka bamuyita kivumbiddeewo ajja akubakerere mu kkubo kumbe bukaddogo bukakejje n'omusiru atulekaniranga batabanyi ba Yekosefaati abagwako owaye olowooza ku kyalo kuno tekuli bantu beewumulidde olwo okujja ng'oleekaana yonna ojja oleekaanaleekaana lwaki oleekanira ekyalo kati obwana ebutuukira okubeera nga bukwata bukugolole ne bumugolola ettumba otulekaniralekanira wano olowooza ku kyalo kino gwabeerako wekka kati ate obwana bw'ennaku zino bulina effujjo kasobola okukalirira kibooko ne wana gye naakugwako jjukira yalogebwa bulogebwa obadde okimanyi nti omuntu okubeera ng'ofuuka katamiira jjobyo oba okufuuka lujujumbe nakyo basobola okikulogera ng'omuntu mugezezaako kyemusobola kyonna ne bagamba munywese ku nkali atereere ne kigaana ne mufuna eddagala erya buli kika kumbe baba bamuloga okunywa katono bamuloga kunywa walagi yangu amangu ogenda olekanira ekyalo nekaleega obupale wano oyo nno omuntu mukulu gobakuba era si mukadde muvubuka asobola okwerwanako naye obwana ebutuukira okubeera nga bukuba nekyeke bukebere nawe busente bwayina busente butono lwaki olinamu 15 zokka lwaki olinamu 15 leeta ndabe si mutwalo ogwo sooka oguleete ate kakeje kyekyokoze guleete tujja kulaba yangu amangu osituka ogende ewuwo leeta ne walagi ne busooka mujjako ne bumufujjira tasobola kwerwanako bamuloga tambula ove wano aleega ekifumbi ky'omutwe tambula va wano kale waamu munkubidde bwereere munkube naye Katonda agenda balaba oba atulaba atulabe yagenda abuvumba naye nga kyebumukoze kye bayita eddogo ku kyalo akyaliko ng'akaluba ye muwadda kati buno obwana buzibu butabanyi bwa Yekosefaati buzibu bulina butida kakuba ejjinja ne kalya kava mu kikata n'otakalaba oba kuno amayimbi engeri gasukka obungi ge gankubye teyamanya kumbe bulina butida bulina n'amayinja ag'omubuliwo kakuba ejjinja ku mukono ne likwata ne ku livansi oba okyazanya n'obwana obwana bw'ennaku zino bwe tuzadde obwana bujagujagu
okatunulira oti nga konna amaaso gakali mu ngalo n'oga katonda wange. Era muwadda kye yakola teyalinda yamanya gino emisambwa gyakuno gyandibeera nga gitandise omugoberero oba amayembe bagamuwendulidde. Yadduka nga alowooza mayembe, kumba obwana bwe yakuba mu bikajjo nga buva okubba ebikajjo bwali bugezaako mwesasuza. N'agamba zino zo z'abaana baffe baawano era nga tugamba nti by Uganda build Uganda bubu kotiko. Togula kino Uganda nga tikiriko security soto kyo kyamu nga tulina lukusa lwakyo. Tukyagenda maaso bijje Silver tatani kolonga bujo nga nze nkweriza okuva mu Silver's production. Naye gwe okimanyi nti nno beeredde nenze ngenda mudduka ko kimanyi takyatunda wala gyawera. Era ga tugende ewa Ziribaggwa ng'ogaana. Ziribaggwa yatunda ku waragi ng'awera. Katuli aho ffenna tetutegeerekeka naga tugende erigwa ndeeta wano ewa beereddene. Babeera wano batamiira kali ne muwadde yali omusiraamu. Muwadde naye enguuli ajja ebikakati. Tosaaga n'eddogo. Bajja ne banywa oli najja n'akagaali nga mulamu n'atajjukira ni yazze n'akagaali kati ate obwana ku kyalo kuno kuliko obujagujagu oba yesokofaati butegula ne kategula eggaali kaakati annyonnyola engeri gye bamukanyaze buli obwana tebukuba bukanyaga bwamukanyaga kibooko ne butwala waya yange bwatwala omutwalo gwe obwana bwankuba kakati mbutuufu n'otunuulira ekyalo kino mbutuufu kyetaaga kusenguka buli muntu afa bagamba yafudde eddogo. Mawaggali bamwogerako ne ku mwenge mu birabu teyali mwangu era nga bw'omunyiiza nga muli ewaziribagwa nga mubadde ku bide n'agamba gwe togenda kusula wallayi totuusa kawungeezi. Mawaggali teyali mwangu. Mutabani we nze saagala kuwulira kaati emboozi ekwatagana ne Mawaggali Lutaakome yakoowa taagala kuwulira mboozi ekwatagana ku Mawaggali ne bw'omwogerako bwogezi osobola ofuna ekizibu. Nze golaba ntya Mawaggali alafa musanga saagala kwogera ku Mawaggali. Alafa musanga wali mu kasasiro omusajja yali yeeyagala omusajja yali omunyirivu eyeesobola ku kitundu yagwa eddalu. Nze saagala kwogera ku Mawaggali era wogenda kwogera ku Mawaggali nze ngenze sigenda kubeera wano. Genda oyogere ku Mawaggali nze siriimu. Oba ogenda genda naawe kikundamwe mutya nnyo kati mu Mawaggali ayinaki gobadde okimanyi omuntu gwe waloze tamanya ni bamuloga ye abaalaba ali ku nnomo kumbe yasiimuuka n'akulubuka. Ogenda okwetegera ne bakwatamu ne bakukyusa timing ng'obudde bwayita dda. Ku kyalo Mawaggali abantu abakyusa timing. Kaakadi yali tanywa naye wuno atandise okubeera nga abolooga n'omwenge. Ekyagenda maaso bagiyise Mawaggali omulogo. By Uganda build Uganda bubu kutiko. Tukyagenda maaso Silver nga lujo nga nze nkwereza kuva mu Silver's production. Nagamba inamba fan my son Mutebi. Nehema super selector waweera nga bulijjo. Muntu n'omuguzi otwenge ng'olinga mutonyerezaamu. Gwegagga omwengo olina tuseera buseezi beereddene. Tunaagenda ewaziribagwa mu kifene sijja kudda ku ebyo. Yali yeesobola okwezzaayo waka kati atagala butagazi. Yingini yafuna ebizimbe ebirala ku kitundu era agezaako kubeera nga alambula abaana n'amulaga twamaliriza nga mwamaliriza ng'obudde bukyali aye temwatadde mu ttaka mwazimbye bulungi naye maama temwamaliriza. Yasinga okuluma waliwo bayingini yanga si bangu ng'akuluma nga talina gwe yeebuuzizzaako kati yeyingini ono gwe bayita Kimera kati n'ekirala muzeeyi kati engeri gy'obadde ze twetaagayo akasente kati mwetaaga sente nga temunnamala genda maaso na kuziika nju mulina sooka kuziika musingi then mbasasule sente zammwe. Kumbe waliwo eyajja gwe yaluma ogw'omwaka 8 n'amuwambako akasimu naye kwegamba musajja gwe obukopi obukujjudde najja nenkuwambako akasimu ng'amanyi ojja kwerowooza gy'okakimumpa sente zange naye era akasimu wakandekera wagana okumpa sente zaye kikulu musajja gwe oyaka kuyaka nnyo mpa sente zaye todda mu byagamba munjaka mpa sente zange. Nakunnyonnyola omusajja agw'eddalu nenkugamba lindamuuko n'owamba essimu yange emirimu gyange n'ogikonya
Kakati ojja kulowooza mbu simanyi ojja kuddawo olowooze mbu simanyi ngenda kuleka. Ng'osaba olina mukwata mayumba malala zange tozisasula. Ogenda kumpa ogumu akanaana kange. Niye nzaagala. Olaba walowooza mbu simanyi ogenda kubeeraawo simanyi biwedde naye zange nzaagala ogenda zimpa atwala essimu yange nota emirimu gyange sigenda kukuwa ssente. Bw'otyo bw'ogenda okukola yenkola bw'etyo bw'ogenda okubeera buli kaseera nga woosanga omumanyira bumanyizi. Kaakati ogenda kumpa agumu akanaana kange. Ogenda kumpa ogumu akanaana omanyi mumanyira mbu simanyi muli bayinginiya ogenda kumpa ogumu akanaana gange. Baatwala yinginiya n'emmoloka n'agireka. Mulimu abavubuka abatali bangu okimanyi nti ogumu akanaana gusobola okugyesaako obulago. Ebyalo ebimu tebizannya. Ebyalo ebimu tufuna ebyalo n'ogula n'oga oguzeeyo ekibanja simanyi nguzeeyo poloti naye nga tomanyi kyalo kiki olumbye. Ekyagenda mu maaso kati okudda eno omugagga baamusuula eddalu. Byakuddawo okuginiikiriza n'abantu n'otandika obbabuulira. Afazaali wowe babuulireko bitono kuba abantu si bangu. Kaakati ali wano yafuuka kaduumye alya kasasiro. Eyali omuntu obuvunaanyizibwa nga musuubuzi wa mu kikuubo kati wuno asuubula kasasiro zinalabanga emmotoka eziva e Dubai gwoba okyazannya. Abantu si bangu. Takyategeerekeka yali mwana mulenzi Paul oba Paulo. Ye Saalongo Mbajjo Dennis original names. Saalongo Mbajjo Dennis. Tukyagenda maaso mpola. Kale nno kyatuuka ekiseera ab'enganda ne balaba nga balina okwegayirira eya muloga. Bala mukubo Kiki muli kuki munteeka mukubo mwera mukubo kiki muli kusaba mune ekituleese tukwegayiridde munnange osonyiwe baba mune musonyiwe baatugamba muneeguwa mukola byali kati basala okwegayirira ni Kibuule bamulemerako ne bamuleeta mune mutunulira embeera gyalimu musonyiwe oba yabasobya. Kyemmanyi ku mmandwa teri mmandwa esonyiwa. Bwe bakusuula eddalu oba ogudde eddalu era oba tolina akuyamba nga Katonda omanya owedde. Katonda akuyamba buyambi n'otereera naye eddalu essuula eryo nga bali kuloza ekizibu okuwona. Emmandwa kubanga tezisonyiwa kwegamundabanga Kataala nze sina kye mmanyiiko mwali badde mukwate ne mutwala emulago bwegamusaasanya olugambo kyalo kyonna musimanyi taata wange tuli balogo. Mukole ekintu kimu kyokka mukwate mutwale ebulago gye bateeka abalalu oba ebutabika tetuna kye tuyinza mukolera. Amawole gaali gamaze okusaasaana. Wali taata woono Kibuule yali yakola erinnya g'ovanga okola erinnya ku kyalo kyonna nga bamanyi gwe nannyini mayembe ng'abulaku katono kuyita Saabayembe. Kaakati Mawaggali teyali mwangu. Wamanyi yali yeevuga ng'akola emirimu. Bannaye munnange tuyambe baaba yali w'amaanyi nga yeevuga ng'akola emirimu gye. Kati muŋŋamba okwevuga nkole ntya? Kaakati mutwale emulago bamujjanjabe kubanga nze siri musawo sobola muzzangulu. Addemu yeevuge nga bwe mugambye yeevuge. Weevuga ano n'oweevuga n'oba olaba ofuna kapiki n'okavuga buvuzi kale katugambe oba kakuba okapangisizza. Oli n'akiika obulago n'akiika ensinga ati abantu si bangu abalya mmere. Abantu si bangu ogula buguzi kagato oli ne kamukyusa obulago n'atunula bulala. Kati agamba bamutwale emulago. Mulimu ebyalo nga si byangu. Ogula buguzi saati mpya ne bagamba oyaguze saati mpya oyo balina sente ne bakwatamu ogenda okulaba okyuse timing. Tukomeyo wamuwadda anagonyirira Nalumansi nagamba ngenda kwagala mpaka leke Victoria lwerikalira bino naye bagamba simanyi bano bakiryankusa mbu simanyi biki gwe biveeko manya nze muwadda nze akwagala njagala tubeera aba mu nsi eno. Ne muwadda kyogamba njagala tulinayo mukazi mulala kati nyinza okubeera nga n'omukazi ate nga ndinaawo wano. Tugambye ebbanga litwagala ndi Nalumansi nga saakolagadda mukazi waawaka sina mukazi nze sinnawasa. Kati ali wano omusajja watwagezaako okuluka ekikeeka kumba abateesi be owaye sebo mukyala watutumye abadde yakagamba Nalumansi ntalina mukyala waliwo obwana obuyinza okulemesa ddiiro awo tobafaako naawe
Nate bagamba ino omukazi mukwano na romansi nkwagala. Gambe tubigambo. Gwe sebo bigambo omukazi obyatugambe tubigambo batubireke. Olabye yani. Olabye omukazi wange waka, olabye omukazi wange. Olabye yani waka. Bani sokolindeko mwada wangamba tulina mukazi. Romansi abo balimba nawo banda bali kubyabwe. Mukazi watu gambye ebintu byakutumye wa muzeyi jamada tonnabireeta. Chokoli wano oli kubakazi oli mukutigirira. Bulalu naawe. Katikola bo. Nawo bwana bulalu buve katikola boti. Chitwale nga atandabye ero nerabire gye wandaba. Wano badde weekazaakaza mbusimaito ina mukazi kumbe wakoli na mfumo ndeka toda mukunkwatako bamirinda ko na romansi ndeka tegumanyira. Ni bwana mwe munjagazaaki mumusuuziza ddiiru. Omanye obwana okusuuza ekifi. Ngobadde nda musojjera katono gituusa ku nnyoge obwana ne bukuyingirira mu ddiiru. Kumbe wakato inayo yadde omukazi. Obadde yagala munnaye kwetereeza. Obwana ne bukulemesa. Katudda wano. Kati nagambye omuntu nga mulalu tasobola kumanya ni mulalu ate munne gwalabanga omulalu ono bamuloga okubeera lujuujumbe katamiira jjobyo kati asanga omugagga mugana naye yazontoka omugagga naye musanyufu asinika businisi nabagamba wano mwepangisa obusente mugenda mwewana ku kyalo mushimanyi ffe tuli baavu kati kosegere abantu bakuno shibangu bantu bakuno ndowooza okiraba bakushusha tayimingi kasi wena lengera ye naaseka busesi omugaga bamukyusa tayimingi ono naye bamuloga naye tamanyi ni muloge abantu no bamanyi okuloga mbaloga ddalu lyokka munakusiranya notafuna sente omuntu asobola okuloga n'okola ekintu nga naye tumanyi ngeri gy'okikolamu ono yali tanywa naye olwamulogerawo n'atandika okunywerawo omwenge n'afuuka lujuujumbe n'ava mu kubeera lujuuju. Tukyagenda maaso ne Mawaggali omulogo mpola mpola nagamba zonna tuzirina bulambalamiza abaana bafa bawano. Waliwo atatumanyi mutuli balogo kati eno so weewaana n'okwewaana tambulenga ekiwuduwudu n'okuyiga okuloga sisita wulira amagezi gawa sisita we n'agamba gwagala okuzanya ebina Uganda osobola okuba ku noti 7 noti 1 49 25 849 kubako kati kuba twetaaga abazanyi bangi otumbule talanta yo. Kakati bali wali bagezaako okunyumya kumbe yingini yawulira amawulire akwata ku mugaga we n'asalawo gye wa Mawaggali sokolindeko. Oyani ya mugendi bapaakinga mu lujja lw'abajjajja. Mulimu amaka nga tegakyama mu mmotoka. Ng'ennyumba ogiraba yakwata mu mbinabina ng'emmotoka okukyamawo kibeera kivve. Era mutabanyi wa Mawaggali yeewuunya ono kimukirisiza okuba nga apaakinga n'emmoroka. Awunyiriza mpunyirize. Naye ng'okugivuga tebasobola abalogo bakusobera. Ani akkiriza paakinga endogoyi yo mu lujja luno? Munne mbadde nze kubeera nga mbaako ngeri gye ndaba jjajja. nga tukkiriza abantu okukyamya mu lujja lwaffe nga tetunnaba kukkiriza ani yamugamba ono titukkiriza omuntu okyamya ommotoka mu lujja lwaffe. Emmandu ezimu tezaagala mu mmotoka mbu. Ki ekikuleese? Bamubuuza ekimuleese. Kindeese nyina mukwano gwange. Naye kindeese na mukwano gwange yakusobya nakola ebikyamu oba yakuvuma oba yakudaalira kati mune ekindeese mbadde nkusaboleke ne munnange omusonyiwa. Omusonyiwe munnange omugagga wange musonyiwe waba yakusobya. Omusonyiwe. Ayagala amusonyiwe naye waliwo feesi gy'olaba nga mu butuufu terabika yadde akasonyiwa. Ogenza okulaba ku kino ekyalo nga ffe tuyinza okuba nga twamuloga ate abalogo beegaana. Kyovula atoyinza kumumanya kikyogalabe nga nze alina omusonyiwa kikyogamba maama yamugirayo enkannamuli nejjetuula ku liiso yinginiya yadduka yalaba enkannamuli ku liiso maama osaaga n'okusaaga biggwerawa. Nagambye gwagala okuzanya kuba ku noti 7 noti 1 49 25 849 osobola okubeera ng'otegattako ku mulundi guno twetaaga abazanyi bangi. Bulijjo nti Pawulo yagwa ettalu
Nasobola ntosomanga baba wange alibwa. Kakati mune mukazi wattu akaba baba yamwereranga akasente. Baba yadumuka baba yafuka ekitalo. Leka nawe ffe tulinayo boyi waffe eri mwana asobola okugenda maaso n'omuwonya. Ugamba jjajja Mandwa. Ugamba Kivumbi. Bamuyita Kivumbi. Tugende naye. Tumutwaleyo osanga anaamuwonya. Obwana bwe buwona amagezi bulabako aba Vivian. Muleka wano bwana tambula nagenda nga simanyi. Kati bagamba basooke bagende beegayirire Kivumbi kuba Kivumbi wadde bagamba Mawaggali ayina emmandwa naye Kivumbi ayina emmandwa ezivumula. Mawaggali ayina emmandwa zisiranya busiranya nakuloga. Wewunya abantu bano babeerako ebintu bino bagamba ne bawonya simanyi baliko emmandwa eziroga babeerawo nga bakataala omusanga n'ogaa Katonda wange. Kati ali eno Kivumbi ye mwana mulenzi Masavujjero oligero nemuzi. Waliwo omuntu ayagudde eddalu naye twagala otuyambe. Bano baali bambuulira obwana bugezigezi buno ku kyalo kati bajja bamugamba aliwo omuntu yagudde era twagala otuyambe. Sokulindeko nuli mwasanga nga ndi mayuni gange bwanamu emutandika okubeera mwagala ogabba ate kati mujja munneegairira mponye simanyi gwe baloze. Wuuyo yennyini atunulanga jjembe. Mumanyire gwe musiri wala gwe nsobola okufuula enkoko ne bakulya ku Krisimansi temumanyiira nze. Paulo yagwa eddalu. Paulo mumanyi mutabanyi wa Muzeyi Kasanke. Omundi guno gwe gusembayo mu okumala gajjamu obwana obuto okuneerijjako gwe nja kufuula enfudu ate gwe manyira ate gwe nja kufuula enkoko bakulye nagaye bajja kulya ku Krisimansi mumanyira ne mmala muntu alambye ekiro nga amunnimba ati wali gwe baloze yeefulanga abatayagala sente. Bannakyalo bamanya nti waagundi oyo mulogo naye amanya nti waagundi oyo muvumuzi. Kati waliwo omuntu nga bagamba mulogo n'omulala nga muvumuzi. Kati Kivumbi yali muvumuzi era yajja asobole okubeera nga akola ki ayamba Paulo kubanga amumanyi mutabanyi wa Muzeyi Kasanke. Ebintu nno bikusobera ebintu bino bibeera bizibu. Omuntu gw'otasuubira kubeera nga ali kyali ate yakibeera. Kakati nga muleeta ano ku muti guno ku muti ogw'embugobugo kiki kye mugenda nakyo mu maaso. Bajjajja bagenda kujja mufukamire wansi muyimirira ku bajjajja. Jjajja Kayiza ajja muyimiridde mufukamire Gasiya Buloolo. Basitado yesitajo mwana kumanyira bantu bakulu ayita Jjajja Kayizi ayina omuwonya. Abakulu mwanguweko bwangu omuntu ono yeetaaga okuwonya muntu waffe wa ku kyalo siyinza muleka baasi. Weewaawo bali kujja Jjajja ndaala n'ayingirawo ali ku muti omubugobugo. Yajja amaze okujja nzuuno yenyini yazze agenda kumuwonya baasi n'alengera omulogo eyamuloga. Bulijjo mutabanyi wa Mawaggali yamukola kino nga abantu babi ogenda kuterera muzzukulu nkiraye muzzukulu wa Mawaggali manya mutabanyi we jjajja agendeze okubeerawo okulangira abantu. Jjajja bamugamba akendeeze okulangira abantu. Si kirungi kulangira abantu nabbeeragirako. Kati ayize ekimala. Kaali ndowooza ayize ekimala. Kitegedde Bazzukulu mutegedde nti ye jjajja muwonye. Just kwata bukwasi tuzzi. Otwo ennimiro y'okubuganga kutumuyisaako ku lubuto kumunyiganyiga zenolengera eddogo litandise okwenenukamu utakanadde engulu ng'ali nnomu. Yamukwatako bukwasi. Kivumbi muvumuzi omugaga nadde engulu odde engulu nga tomanyi wajja oli nga bagamba watch out for part 2. Tugenda kubeera nga tufuna ekitundu ekyokubiri twongere okumanya omugaga ono bwe yazukka kyekyaddirira era bwe kibeera nga Mawaggali yaloga gwe Kivumbi gwe bagamba jjajja Kivumbi jjajja Mandwa n'owonya. Mawaggali ku kyalo kino teyagalanga abavumuzi bw'ovumula eddogo liddamu ggwe. Tujja kubeera nga tulaba ekitundu ekyokubiri. Eneesooka bwetu bwegenze nagamba abaana baffe bawano Vijja Silver tatanikolonga bujo nga nze mbadde nkwereza Mun TV era nga woli we tuli mweraba akuuma takumira mpeera.